mu mazina ge tuyiseemu ezaletu zino tuwangudde ebirabo eby'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo era nga ebisinga byonna wano tulinawo awards okuva mu America, okuva UK, okuva Canada, Ghana, Nigeria, Rwanda, then n'ezisinga ez'ewano. So tugenda kusaba kiringa kyamagero fena tukikiriza kubanga bantu bangi bagala okulabako n'okusemberera naye fena kusima kujamukyalo wabaletukiriza ekisiriza kyaffe twagala nnyo era tukwebaza ku byonna byokolera abaana naffe kituzaamu amaanyi just n'okujjako waneeno amanya gange nze nabakoza Patricia era nga yenze omu ku baana abakulu abatandikawo Ghetto Kids ne bannange kati ndi big sister w'abaneeno bonna. So essaawa eno yennyini badde tusaba Shay agenda kutuwa essaala then we tuva mu ssaala tuyimbe ekitiibwa kya Buganda ne national anthem. Bismillahirrahmanirrahim. Ai Allah wekisa ekingi tukwebaza olw'obulamu bwa maama waffe n'abagereka Sylvia Nagginda Luswata. Amen. Tukwebaza ya Allah olw'ebyengera byonna ebitono n'ebinene twetuusizaako ya Allah. Tukwebaza olw'omukisa, tukwebaza ebyamagero byonna byetuwedde mu bulamu bwaffe, tukwebaza olw'abaana baffe aba Ghetto Kids ne Sylvia Nagginda Luswata. Kuveemu ebyamagero era ebyamasanyu eri abaana baffe aba Ghetto Kids, kuveemu ebirungi, kuveemu ebyewuunyisa, tuzeeyo mirembe era tuwa obubaka obulungi era obw'essuubi era kabaka bwaffe. Twebaza ya Allah ebirungi byonna byotuwadde. Manyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi yonna. Tulina bazadde baffe naye nga tuva mu famire enjavu, abamu ku ffe tuli bamulekwa tetulinaako wadde omuzadde n'omu naye ffenna tubeera wamu era nga tubeera kimu nga famire omu. Omwami oyo bamuyita Mr. Kavuma Dauda, ye taata waffe, Katonda waffe ow'oku nsi, maneja waffe era ffenna yasobodde otutukuma kubanga tuli bato. Nze natandika ozinanga nina emyaka 6 Ghetto Kids naye kati n'emyaka 18. So bonna yankuzizza yambeereddewo mu bulamu bwange nganze ffenna yatubusisiza okuba nga tuli wamu era nga essaawa eno yennyini badde nsaba ffenna tukubire daddi waffe engalo. Maama kyamukisa bulungi nnyo, nebaza Mukama Katonda ne butambudde nabo abato n'abantu abakulu mu kiti kye mbalamusizza. Okusookera ddala nebaza Mukama Katonda kubanga akutuleetedde amaanyi nnyo. Kyatendo ebigambo biri kumbula n'okumbula okwogera naye nga akatonotono okuva eri background yange. Amanya nze Kavuma Dauda, mbira saidi y'Egombe Butambala, nga taata wange ye mwami Twa Kavuma yatufaako nga nyina emyaka 8. Mba mu famire y'abaana 30 then bamama 6. Taata wange yafa nga nyina emyaka 8. Nagenda nembulwa omuntu annyambako okusoma. Nali nsamba mupiira nali ku street nafuna omuntu nanyamba nanyingiza mu ssomero olw'ekitone kyamagati kyenayina nampeera paka mu P7. Natuuka mu P7 ebintu nebiddamu nebikaluba nenzija eno mu Kampala nenyako ku street ya Bushedi. Then oluvannyuma ennyo nebinyiga nga State Council tuliganya tutunda obunyama twebaka ku nguudo n'abaana banoosa amafuta. Eventually nefunayo omwami n'angamba wa State Council n'angamba bw'otaddamu kusoma ngenda kutwala ekampiri emisa.
neziramu era nasaga nankwata olunyama nabungiriza ogwaddako omulundi ogusika nagamba sigenda leero nkutwala nemugamba nkusuubiza ngenda kuddayo okusoma oluva oluyampa omukisa ogwo nezayo waka mu kyalo negayira omwami gwayita kayita Musa nemugamba nsaba onkonekitingi nampa essomero lya secondary nensoma nemala secondary nakoma mu senior 4 nenjoininga college school ekibuga bampola okubanga nali nsamba omupiira nenesuubiza nti lunaku lumu nja kuyamba ya disito omwana olwokuba omuntu yannyamba so bwe najjaawe Makindye ngaakola school practice mu ghetto nesangayo abaana basatu baali balemedde osasula ebibuuzo bya PLE nemba training akaskit netugenda ku kkubo batandika okuzina nga bateekamu kasente kyamukisa mulungi neseza omutwe gye yajjira nagamba nga mukola bulungi nagamba waliwo auditions wetwatulanye Ladies Corner nagamba nti mujje mujoininge muyinza ofuna omukisa okugenda mu competition netugenda ku Ladies Corner nenyongeramu abaana ne bawera 5 netuperforminga natwagala netugenda enambola ebiseere ku WBS yayitegeka show z'abaana kati anga awangula atwala embuzi mukama yali ku side yaffe netuwangula embuzi tetwagirya netugitunda nefunamu okusasulira abaana PLE abo abasatu kati nefuna ekirowoozo nti nsobola okukozesa dance okubanga nyamba abaana abatalina mu facilities so najja ekirowoozo ekyo nentandika Ghetto Kids nti abaana bano lwaki tuyita Ghetto Kids nti bava mu ghetto ez'enjawulo eza Kampala, Kasese, najjako tulinako Fort Portal n'esaidi z'ejjinja eyo so kati abaana right now nina abaana 33 tukozesa amazina okubanga tukyusa obulamu bwabwe tubasomesa tubajanjaba tubaliisa na buli kimu kyokolera omwana kati nti abaana bamu bamulekwa nga talina maama talina taata balinako maama osi talina taata omulala talina taata talina maama batyo then abalala tubajja ku situti kwennyini then abalala balina bazadde baabwe nebalaba omugeta batasobola labirira abaana baabwe so tusalawo tukozesa dance lwaki nalonda dance nti dance ajjawo stress netwerabira ebizibu byaffe netwerabira ffe netusanyuka buki kusanyusa kati wana waka waffe netubeera mu kusanyuka oba tulidde oba tunywedde essanyu lijjawo embeera yonna so kati bibana abaana betulina natandika abasooka right now nako abaana bamu bali USA basomye bagraduatinze abalala bakola emirimu era batandisula bya family zaabwe ayakasembayo ku bano Nanyangoma ali mu senior agenda mu senior 4 then Patricia agenda joining college at USA and tuyambibwako with the help of Mrs. Grace. I always call her J. That's it. About Ghetto Kids atwasanyuka nnyo Ssaabasajja we yasima n'atubuuzaako ye muntu gwe nali njagala obulamu bwange okuba nti tuzinye tugenze wansi yonna mu nsi yonna naye atise kuwerako wa Ssaabasajja kyatusanyusa nnyo kati ate gwe okujjako kutongedde essuubi nekwongera kubanga emabegako abaana bano babalabanga abatalina mugaso ng'oluusi families engagga tezikkiriza abaana baabwe kubasembera because bagamba mugenda bonoona mugenda basiga emize emibi kyenjagala okujjawo mu Uganda ne mu nsi ti n'omwana wa ghetto oyo talina mize emibi wabula asobola okuba owakabi oba asobola okuba omugaso omusembe sikola nzekka nina abantu ab'enjawulo wetulabira abano abaana tubawa nti genda oyogere naawe genda omubuulire ensonga eno ekyo weekiri wano mu Ghetto Kids Hadija Geoffrey Eddie era mu bya church pastor yakwasaganya ebyempisa nti omwana waba tasobola kumutuukirira oba mulenzi asobola omutuukirira nasobola okuba nga ayogeramu naki naye then Shey mu byeddiini ery'Ekiyisiraamu tusaba nnyo edduwo ku byokufumba ku by'emirimu ewaka n'abaana nti bayonjo
olw'okubanga mulina enkolagana nnungi nga mukolaganira wamu era nga mumanyi okubeera wamu ng'abantu. Mukimanyi nti waliwo abantu abamu tebamanyi kubeera ne bannaabwe, naye mwe mumanyi okukola ki? Kubeera wamu. Ekyo nkyebaliza nnyo abantu ababalabirira okusobola okubatuusa ku ekyo. Baŋŋambye mwenna bava mu bifo bya njawulo oba mwali mukeeyo nga ne musobola okufuna amaka gano ne mubeera wamu ate era ne musobola okuba nga mukolaganira wamu. Mwebale kubeera abaana bawulize kubanga namwe mutya okuba nga mugoberera bye babagamba okukola. Mwebale nnyo okuba nti okugamba bye babagamba okukola mubigoberera. Enjigiriza eriwo, eddiini, okwerabirira, munyirira mwenna. Munyirira muliko akaseko ekirabika nti si munda si wabweru wokka naye te ne munda akaseko ako kanokuba nkava munda. Mweyongere kubanga mulina attitude eyo kubanga bwe muli ndi walungi Mukama yabaleeta mu kifo kino okubakuumira wano ate nga si kubakuumirawo bukuumizi naye nga tebulinako bye muyiga ebyobulamu okubeera awamu okukolaganira awamu okusoma na byonna era tujja kweyongera okubasabira okuba nti ki nti ate muvaawo ne mweyongerayo kubanga era mumanyi taata Dawuda talina abalala baleeta kugamba mwaba mujja kutuuka mu kiseera kyammwe kituuka ate mube nga mweyongerayo naye muneyongerayo nga mutuukire ddala kuoma omutindo nti mumanyi okwerabirira mumanyi okubeera ne bannammwe kubanga ensi yakubeera n'abalala. Abantu ababeera bokka tebasobola okukula mu mutima n'okuba nga beeyagala n'okuyiga. Kipulira waliwo Katira Patricia yafunye omukisa okugenda ebweru. Tujja kulaba nga abo abagenda bakomawo ate ne bayamba kati nga bwe tuwulidde story yo nti waliwo yakwatirako n'akuyamba ate naawe kiraba oyamba oli osaba kuyamba omuntu yokka bw'ati naye bangi nnyo oyambe. So n'ekyo nze nebaza Mukama olw'okuba nti ateese wano olunaku lwaleero. Sigamba nti twali planning myaka mingi nnyo oba myezi mingi nnyo emabega bidda naye gamba Mukama engeri gyaki okuzimba nga nti olunaku lwaleero olw'eggulo lwa Saturday ya leero ngenda kubeera wano wamu nammwe. Nebaza nnyo omukyalo ono naye abayamba n'abalabirira bali wali abantu abalala bangi nnyo naye omanyi oyinza okubeera n'abantu abakulabirira ayinza okubeera omu oba 10 naye bw'oba nga gwe wennyini tofaayo tekiyiba tekirayo. Naye nze nebaza okuba nti muli baana mufaayo muli bawulize mukwata ate mulina essanyu. Omanyi bw'obeera n'essanyu eryo mu mutima kiyamba okukola n'ebintu ebirala nga taata we Dawuda bw'agambye nti nno wano olina ngeri gy'oyogedde nti essanyu libeerawo. Ekyo kikulu nnyo era tukyebaliza. So twebaza nnyo okuba nti oli taata w'abaana bano. Omuntu abeera n'omwana omu n'aba nga tasobola naye gwe oli taata w'abaana bonna. Omutima ogwo tukwebaza. Okulabirira omwana toyina kuba nti olina ebintu bingi naye kiva mu mutima omulungi olina. Tukyebaza Mukama n'abo ate b'okola nabo bonna bondazaawo mwenna mwebale nnyo ab'eddiini abacounselors abakwataganya empisa obuyonjo bannansi mwenna mwebale nnyo kubanga omulimu nga bw'ogambye osobola kukola wekka era kubanga okukwataganya n'abalala. Kati buli kimu kyemukola buli omu waali oba osoma muzina amazina ki oba ekyeŋŋamba okikola bulungi olina okuba nti okikola bulungi. Omulimu gwe bakuwadde gwonna
ukole bulungi mutono okukyeba munene kutya do your best, right? Yes. In everything you do your best. It's a dance day, you're going to do the best. Kuyimba, you do your best. Bagambye genda oyere olujja olwere ng'ogamba okolere ddala bulungi kuza mbu buli kyokola make sure that otekayo omutima gwo owekiririzaamu okikola. Batugamba nnyo nti tekiri nti si kikulu waje wava naye waje ogenda otambudde otya era ogenda wa kiraba ekyo nza okubanga mwava mu mbeera abamu ngaembeera tezisanyusa abamu temumanyi bazadde baabwe kibalabangako naye wooli kati negyogenda tekisinga obukulu era kubanga twebaza mukama obulamu olw'obulamu kasita mukama akuwa obulamu omanya nti n'ebirala byonna bijja kusoboka. Mwebale nnyo amanyi abato bano babitutte tweyanziza nnyo ate era n'obubaka bwoteetiridde tusaba mukama akuddizeewo tusiimidde ddala and then n'abato era bebakulu bwe baaliwo tusanza nnyo era tuwanana naye yabadde ayagala nekugamba maybe one time one day tufunako omukisa tweyakisa byonna bigavatu tusaba maama nti tusaba ekifaananyi tetunajjukirako era okusinga tutibeko mu maka gaffe tuyaze Nice. Okay, let me get this.